Amanya Tiitwe Rhondah Kagaaga, Deputy RDC Mukono Municipality, mukubira abantu baffe ab'e Mukono Municipality okwelinda okumanya nti Ebola ekyali mu Uganda ate si kintu kya gavumenti nga luli babadde balowooza nti COVID ya gavumenti ate neeta abantu baffe mu Uganda. Tusaba nti buli omu waali akozese SOPs azikulata obulungi lwakuba tukyalina Ebola, tulina Ebola mu Kampala, tulina Ebola mu Wakiso, tulina Ebola mu Jinja, ekitegeeza nti tuli makati ga kino ekintu ekiri mu kututa. Nsaba buli omu bw'oba owulira nti olina obulwadde toyewulira obulungi, genda ku ddwaliro bakebere oba olina omusujja oba kintu kirala. Togenda So fine Mukono tulinayo kesi yonna yonna. Tetulina kesi mu Mukono naye tubadde ne contacts tukya following up era tubasaba nti woba olowooza nti oli omuntu tomutegedde obulungi kubanga signs z'Ebola zitandika ng'omusujja naye tubakubira omulanga bw'oweewulira nti toli bulungi genda mu ddwaliro kubanga kiva mu ddwaliro okutegeera nti kituufu oba olina Ebola oba olina omusujja ate n'ofuna obujanjabi obutuufu.